Anderson Bulola leero azze okugulako emisango 6 emipya oluvannyuma lw'oludda oluwaabi okukyusa mu mpaaba yaalwo. Emisango emipya gyesigamiziddwa ku bigambo byennyini Bulola byagambibwa okuba nti yakozesa ku mukutu gwa X ebigambibwa nti byavoola Sipiika wa Paalamenti. Muno mulimu okumuyita omutemu, atulugunya abantu, awamba abantu, omuli w'enguzi n'ebirala. Oludda oluwaabi lugamba nti wakati wa Maachi ne Juni omwaka guno ng'alina ekigendererwa eky'okutyobula Sipiika wa Paalamenti Anita Among, Bulola yateeka ebigambo bino ku mutimbagano. Bulola wabula emisango gino agyegaanye mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road, Ronald Kayizi. Bannamateeka be nga bakulembeddwamu akulira ekibiina n'ekitaba bannamateeka mu ggwanga Bernard Owundo basabye omulamuzi ono yeeyimirirwe. So your worship, I continue to appeal to you and we continue to pray that you grant bail to the accused person. Abaleeteddwa okumweyimirira kubaddeko mukyala we Georgina Nyabitondo n'owooluganda lwe Yasini Katwere ng'ono akola mu kampuni ya Success Motors. Wabula kkooti temukkiriza kweyimirirwa oluvannyuma lw'oludda oluwaabi okutegeeza nga lwetaaga akadde okwekenneenya ebiwandiiko by'abo abaleeteddwa okumweyimirira. Bw'atyo omulamuzi amuzzizaayo ku alimanda mu kkomera Luzira okutuuka nga 19 omwezi guno.